Awakula ennume. Kale awakula ennume tewakula emu gwe yewuwo kiri kitya waliwo abagamba sebo wayinza obutakulawo ndala ndowooza awo baweerindi tewasobola butakulawo ndala twagala okubeebaza zibaawo olaba n'okugulu bwe kukutuka iruuli ateekawo omuggo nasigala ng'atambula twagala okwongera okubeebaza abatulaba essimu eri nooti 75246 nooti 239 kuba essimu otugambe nti nze mpagira Segujja oba otugambe nti nze mpagira gundi kakati bwe tumalirizaawo tulyoke tugende mu maaso mu kitundu kino ekyakabiga tulyoke tuvunkanye abantu bano nabo bakitegeere naye nno kaakati mukimanyi bulungi nnyo kasooke mbategeeze bannaffe betugenda okubeera nabo olunaku olwokusatu ennaku z'omwezi ezo nga 25 abagenda okubeera mu bbanguliro lya puroguramu awakula ennume kuliko mukwano gwa sempeke ennyo Irene Namatovu atali muyimbi Irene Namatovu ennaku z'omwezi nga 25 lwe lwokusatu olujja tuuka wano kuliko Kijoma Eric naawe ennaku z'omwezi nga 25 tuuka wano kuliko ne Nsubuga Musa ono Okujjanje okuva e Buddu abo balina okubeera wano mu bbanguliro lya puroguramu awakula ennume abantu bano bonna twabavunkanya ne bava mu mpaka zino naye olw'okusaba omu ku basponsa baffe n'agamba nti ayagala ow'embogo mu mpaka zino addemu waakiri omulundi omulala naffe ne tugamba nti munange ate sponsor tutamugondere ye tunabatya kali kye twakola ne tukomyawo Kijoma Eric bwe twamukomyawo olwo ne tugamba nti tunamuvunkanya yekka tekisoboka ne tunoonyayo omuntu eyava mu mpaka zino ku mutendera ogwasooka nga yalina obubonero bungi nnyo oyo yali mukwano gwa Profesa Sempeke yali Namatovu Irene yaviirako ku bubonero 32 mazima kakati obubonero 32 obwo ne tugamba nti katumukomye omuntu yakunganya obubonero bungi ku Kijoma Eric bwe twatuulaawo ne tugamba nti kati ate tunavunkanya babiri bokka ne tugamba nti katunoonyeyo omuvunkanyi omulala eyali ayina amaanyi oba okwagala mweyo kye muyita vibe ne tugamba nti oyo ye Nsubuga yavanga Buddu Nsubuga Musa yavanga Buddu naye teyakerewako n'olunaku n'olumu kale nno oyo naye n'ayitira waawo kakati mu mpaka zino eza puroguramu awakula ennume bingi nnyo ebisobola okukuzisa mu mpaka zino naye ekikulu byonna olina okukuuma okugondera amateeka kuba kati Masagazi situlimuzza tetuyinza kumuzza ne bwewabaawo omukisa ngati tutuule tutunulire mu bafunkanyi baffe mubeeko gwe tuzza Masagazi tetuyinza kumuzza siwe kuli kakati buli tojja mu bbanguliro weyise bulungi atategedde Masagazi yoyo yakongojja omumbe ejjannamaalwa n'omulangira Segamwenge oyo situlimuzza kafuuwe naye omukozi omwaka okujja bw'aliba yezizza yekka naye omwaka guno temugenda kuddamu kulaba muntu gwe bayita Masagazi anti kati badde beeralikire kubanga ku mundi guli wabagamba ebibuuzo ebyo ebyamasagazi mubikomyewo wadde yazze atamidde ogunaddako waakiri abisa nali njogera mwaka gujja naye si ku mulundi guno era waliwo ababadde baga nti ajja kudda kubanga engeri gye yagendamu nammwe mwagiraba yagenda teyesiikidde nakanyeebwa naye alimba tojjanga weesi yabagengere ndoza bamuwa munna oba bamugulira enkalamata aleka alinawe naye abaagulira Masagazi akatemaddalu mwatukola mubi tali basonyiwa ayituuka okubunyookunamuanyiwe eyemazinge ligenda okumenge kasozi yabadde wano nga naye akyali mukutalamaka Kasozi amaze n'okusasula sente z'olugendo Kasozi webale Moses yasasudde era ye kati basi ne bwe besimbula nca yaŋŋambye ndi eno naabye n'okunaaba kati
oli yali kabanga nasasudde kati kasoza asasudde kale nno ebintu byawe biba byamugwabulawo kati tusaana abavunkanya abalala mwenna mwekubirize musasule ensimbi zino naye akakwakuliza akaliwo atasasudde empaka zaffe toddanga mubufunze kiringa ekitegeeza ti buli eyali mu mpaka zino ng'omwaka ogujja onaazeetaaga sasula emitwalo 3 tugende tulambula ettaka kubanga oyagalize banno bano abaasigalamu anti era tulina olugero olugamba nti toyinza kwagala mulongo n'okyawa olukoba osinzira otya ku ssinzi ate ogoberere ekkobe ekyoba mukitegedde ensonga bwezito bwe zitambula naye nga njagala okubategeeza nti bannaffe abo nnaku z'omwezi nga 25 mutuuke essaawa 10 tusobole okubateekateeka obulungi bw'otuuka nga obudde bukyali ebintu byonna bikutambulira bulungi ate ffe kalinga kalombolombo era omuntu bw'akeera okutuuka ebiseera ebisinga talemererwa kugenda ku lukonta naluddako naye bw'otuuka ekikeerezi osanga obuzibu n'obutaabutana kale nno musasule sente ziri siringisa emitwalo 3 sente ezo twagambye zikoma ennaku z'omwezi nga 2 naye netwongeramu zigenda kukoma nga 25 kubanga oluvunkana luno olw'omulundi ogwokubiri we lugenda okukoma kati ate olwo tusimbule tutandike oluvunkana olwokusatu bw'oba okuba essimu bannange temubipinga ekonome bweri eyo neno bweri kuba essimu kubira ddala ku noti 752 46 noti 239 awo wetuli kuba essimu bw'oba togiwulidde tunula awo ku screen essimu eyo weeri obeere ng'otukubira tusobole okubeera nga tutambulira wamu mu nsonga zino zonna kaakati mu kiseera kino njagala okubeera nga tufuna Henry Modern Drinks Henry Modern Drinks soko joyiseewo obubaka bw'amaliriza tugende mu kabiga tuvunkanye abavunkanyi ate olwo omusomesa tujja mu kuwa wali nga tumaliriza tubeere nga tutambula bulungi nnyo Henry soko ndeko tulabe ono wangi Halo omukulu yani ono obadde ogamba otya kale osinzidde mitiyana owagiraani wano mu Bbanguliro omuvubuka oyo naali wakati Sekujja mugambe y'akagambo nno ajja kusobola kale agambye ayongeremu amaanyi Sekujja ayongeramu amaanyi abasajja bali eyo bawaga wangi alo wangi yogera nnyo kale nawe webale wangi tugenda nokuleka kubanga oyagala okwewulira ate bweweeraba ondokayuka tumuleke efe tugenda nabigenda anti era wangi alo mukulu simunga ziganye mutulikodinga baleka batulikodinga waji katubaleki kubanga bano batulikodinga kale omulabi omulungi Henry Modern Drinks kwegamba netubeeranga abasamidde balukandudde kasa Sekujja afunyeyo omuwagizi abalala Salomo neyanza omukisa guno gompadde okubuuza ku balabi ba Delta TV n'abalabi ba Awakula Ennume programu eno abantu amazima ddala bagiraba nnyo era bagigoberera so tubeebaza nnyo abagyekuumirako ennaku zonna zeebirayo mu wiiki olwokusatu n'olwokuna amanya enze Henry nganviridde mu Henry Modern Drinks fe abatunda juice oba oyagala litas meka oba meka ku mutendera gonna oba oyagala litas 2 gowa restaurant owa bizinesi etandika obutandisi oyinza obuteeka kasa kyokola naye otugambako ffe tusobola okukola ki tusobola okukuwa juice
asobola okubeezawo bizinensi yo gwewa restaurant gwewa dduuka buli ali ku mutendera gonna eno modern drinks sebo soka tuyiseewo ono Wangi kale nyabo naye weebale tuweereza mpola obiraba oti eyo ani gwewagira kakati owuli abavuukanyi kati bali ku ssimu Nakato ogamba ki Wangi nga tetukuwulira ekalana muteri netiwaaka linnyako ku kiswa kale enule wumbawumba mpuba obanga ngamba bwe nti bakasitoma baffe nga bwe twabasuubiza mmwe alwaiba Delta TV guno omukisa gwammwe tukozese omukisa guno eno okukola orders nga babadde muzikola nga tubabasaddeko ebitundu 2 ku buli 10 ku buli liita gy'ogenda okukola kikuyita gy'ogenda okugula oba liita obadde okugigula 1,000 kati ya8 paka ebbangula wakula enome bwenaakola ki bwe linaggwa tusangibwa awo ekibye Crown About era ng'ennamba zaffe ziri eri 0702 300 497 ne 0770 83 95 10 kale toyanzanye Wangi Nantongo Debula owerinnya lyo Debula Nantongo akuwagidde agambye nyweza alaba ensolo ku kizigo kweri linnya bunya lyali muleese kale weebale Nantongo Debula weebale nnyo weebalire ddala Wangi alo oba ali mu kwewuliriza alo sajja alaka batukodingi Kasozi ono Kasozi bana owagirani Debula wewa mweye ekijjudde naye no Kasozi naawe totudde kale kubebaza Kasozi abadde asigalidde Kasozi tatudde kale no Kasozi bwabanga bwatyo bwali kampite nnyabo ayingire Bbanguliro nabulya Kasozi yakuba essimu wano n'agamba nti awagira omutamiivu nabulya wampa ssebo alo Wangi owagira Sekujja amayengo gamufuuka Wangi kale ssebo ani ono yogera nnyo payasi oli otya weddira ki payasi baba baki Wangi lujja wandiga owagira ani gwe ani owagira gwe kenyini owagira Saalongo lujja otuddewa kale lujja webale nnyo okutulaba nabulya ete mbaasa Bbanguliro lina agambye oyo si abasajja babeera eyo ku mazzi amanene oyo era singa abadde ajja kuvunkanya ate kigo kyalwazi jjo teyanzivunkanyiza yandetedde ekitabo some ebyemugambye soma naye nange nabadde mugezigezi nemugamba owange tonzivunkanya kati ekigo kyalwazi kiki ekyamubaddeko kakati njagala owulirize bulungi ate mpola kubanga gonzaala naye senkuzaale nganze omwana ow'obuki ow'obulenzi njagala ompe amakulu g'ekigambo kino bw'omaliriza okikozese mu mboozi ekigambo omukira
saagala ontunuulire balindokola ng'owenda lyanoga eppeera nkuwadde ekigambo omukira gubeera gwa bisolo omukira kitegeeza ekitundu ekisembayo ku kisolo kati ssebo nkikozesa mu mboozi nze ne embwa bw'oteeka etuulidde omukira gwayo obubonero butaano obadde onkoze bubi nnyo ku Delta TV buli kagonti kwekudinda wuliriza kino yesebo ekkubo yesebo oba omukululo yesebo yesebo ekkovu we liise yesebo guyitibwa gutya omukwekwe kano ke kabaka k'ebbanguliro awakula ennume ssebo liyitibwa akalindi akalindi obubonero bubiri kale weebale nnyo weebalire ddala maama munnange nywera bagambye enywera yeerima yesebo ate toyanguyiriza nnyo kuba bw'onoyitiriza okwanguyiriza biyinza obutatambula bulungi kaakati njagala onsomera ekitundu kino ntegeere nga bwe wakaza bulino agala obeere nga kaliisa namugamba kwata galubindi ate ne bifiira ddala tandikiraawo okome wano ntandika ssebo tandika okwo kwe kwali okufuya kano ke Buganda kabaka k'ebbanguliro awakula okwasooka ennume ng'Abangereza be bakukola olwo Buganda n'eryoka edda mu kutta keerimu kati abakulembeze abaweebwa obuyinza okufuga wonna nga ne Buganda ekulemberwa Kabaka mwegendedde obuyinza ekitiibwa n'obukulembeze bwa Kabaka bwe butyo ne bufufugazibwa kale weebale nnyo weebalire ddala tukkaanyizza wano muwakula ennume katukuwayo obubonero bubiri olw'okuba osomye bwotyo bw'obanga ofunye obubonero bubiri yesebo ono agambye nti yesebo Headmaster w'ebuwagga bamukasukidde effumu omulundi gumube wekyo nedda kyerondera mukulu kiganye kati kyerondera mbadde njagala ŋŋambe nti Headmaster w'ebuwagga bamukasukidde effumu behe kano ke kabaka k'ebbanguliro awakula ennume abasomesa tebakyasomesa nakafuula nakyeyogeza bugamo nga bwatunyumiranga tebakisomesa yokka gye tuyinza okubavunkanya waliwo jjo Kasozi yagambye Saalongo ayagala nnyo ekibuuzo ekyo sinze nkyagala awakula ennume yakyagala ebbanguliro likyagala kale mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nti mutulaba tuli mu kanyomero akakabiga ye nabuli akamaliriza era kati awo mwe muli endoza mugattagattamu nabuli bwalidde abulidde obuganye buganye kakati mu kiseera kino njagala okubategeeza nti katuwumulemu katono nnyo Delta TV tugamba tukole awakula ennume